lasta alaihim bimusaytir, gutosobola kubakwasa maanyi, tobakwasa maanyi, gubatuuseeko message nga na bwe tukola ekiseera kino. naga nti illa man tawalla wa kafar, yana abasazeewo nakubayo amabega kwebyo ebimugambiddwa, wa kafara ate nabiwakanya, Allah agambye subhanahu wa ta'ala fayu'adhibuhu Allahu al'adhaba al-akbar, Allah ajja mubonereza n'ebibonereza ebinene. Lwakuba oluusi tetubisimbako birowoozo oba tetuteekayo birowoozo, olaba gwe kyoyita ekinene mu butuufu era kiba kinene, naye Allah kyayise ekinene mu kiteeka mu magezi gaffe kyo kiba kyenkana kitya, nga byonna byonna byetuyita ebinene ate ye Allah alaba butono, naye ate ye kyayise ekinene kiba kifaanana kitya. Allah gaifa yu'adhibuhu Allahu al'adhaba al-akbar, omuntu anaakuba amabega ebigambo bye n'awakanya, Allah ajja mubonereza ebibonereza ebinene. Nolwekyo baganda bange tusaana tuyingirire ddala mu kigambo ky'obusiraamu. Ayitibwa omusiraamu yastaslim, yeewaayo, era Allah tabaraka wa ta'ala kyatera okutuga nti idkhulu fi silimi kaafa, bw'oba osazeewo okusiramu kasiramukira ddala, kyategeezaawo tobaako byosigazaayo, kuba ebyo byonoosigazaayo bigenda kubeera nga bikulemeseza obusiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'an ey'ekitiibwa, wama yu'min aktharuhum billah illa wahum mushrikun, tebakkiriza Allah abantu abasinga obungi. Bemulaba nno olwo nno yali tategeeza babeere eri masabo, ategeereza ddala basobola n'okukwata engatto n'azijja namu n'ayingira mu muzikiti naga nti wama yu'minu aktharuhum billah, tebakkiriza Allah abasinga obungi illa wahum mushrikun, wabula Allah bamukkiriza nga ate ne shiriki bakola, nga balinayo shiriki gwe bakola. Nga bwe tukimanyi obulungi emisomo gyaffe gye twajja tukulembeza okusoma, nga mu butuufu obwetaavu bw'okusomesa abantu okwewala shiriki bukyali bugazi. Ne bw'okuba ttooki gwe mu famire y'ewammwe olabanga obuvunaanyizibwa bukyetaagisa, era olabanga atalina kye waakoze, nga bakulwanyisa bennyini shiriki ayimirirewo, be bagamba nti la ilaha illallah. Era kyova olaba omu ku bamanyi mujaddidu hadha ddin Muhammad ibn Abdul Wahhab yatuuka n'ayogera ebigambo n'agamba nti man qaalaha, omuntu ayogera ekigambo kya la ilaha illallah wa huwa la ya'lam ma'naha, naye nga tamanyi kye kitegeeza, tamanyi makulu gaakyo, lam tanfa'uhu, tekigenda kumugasa. Ne bw'anaakyogera mujarradil qawl, kigambo bugambo kyayogera n'ayogera, so nga ekigambo ekyo ibaada eddaala ddene omuddo lyaba atuuseeko ng'akyogedde. Olaba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yali atuyigiriza nga baziina, omwazinu kyayazina kyoddamu ashhadu an la ilaha illa Allah, naawe n'okiddamu. Kigambo kinene nnyo kyakusinza Allah subhanahu wa ta'ala, naye agamba nti yenna akyogera nga tamanyi makulu gaakyo tekigenda kumugasa, kubanga byanaaba ayogera bigenda kwawukana n'ebikolwa bye. N'olwekyo okutegeera amakulu ga la ilaha illallah kwe kutegeera ebyo bye kigaana era n'okutegeera ebyo bye kikkiriza. Yoyo aba ategedde maana la ilaha illallah. Mpozi olwaleero n'olwokubiri olukulembedde twakyusaamu katono, oluvannyuma lw'okumala akabanga akawerako nga tuteekulula shiriki, abantu obutamugwamu, wadde nga obwetaavu bukyaliwo, kuba bwe tebusobola kumala gaggwawo obw'okusoma ku shiriki, naye ne tugamba nti tuyigeyo ne ku nsonga endala, era ng'omu alabye amangu alabanga abataawukanye ne bye tuliko, naye nga abateesiteesi b'emisomo bo babeera bakitegedde nti waliwo kye tukyusizaamu kitono. Omulundi ogwayita twatunuulira al-inhiraf an al-aqidati sahiha, ku lwokubiri ku lw'essabbiiti eyise. Al-inhiraf an al-aqidati sahiha
lahu asbab yajibu marifatiha, ebiremesa abantu okubeera mu nzikiriza entuufu, okutambula n'enzikiriza entuufu oba okugikkiririzaamu, waliwo ensonga ezibalemesa era tusaana tuzitegeere, era tutegeere engeri ki gye tugenda okubeera nga tuwona. kuba bwe tuba tuddayo eri nga tusoma, bwe twali tusoma shiriku, tuyina aya gye twasoma nga Allah agamba subhanahu wa ta'ala alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulumin ulaika lahumul amun, abo abakkiriza ne batatabula mu bukkiriza bwabwe buli azaamaanyi bwakugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika lahumul amunu, Allah aga nti abo bokka be bagenda okuwona. ne bwoba wasadde wasiibye wakoze buli kimu, naye nga obukkiriza bwo ate obugasseemu okugatta ku Allah, togenda kuwona. Egyo tuze tutambulira insha Allah, tuburekinze mu burekinzi katono, naye tujja kuddayo oluvannyuma lwa buhuth oba okunoonyereza kutukyaliko naddala nga tungera okukatiriza aya ya Allah subhanahu wa ta'ala lwe yagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namugamba nti qul, bagambe ta'alaw mujje, atilu mbasomere ma harrama rabbukum, ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byebaziiza oba byeyaharamusa gye muli, naye mu byo alla tushiriku bihi shay'a, obutagatta ku Allah kantu konna. nga mu mulyango ogwo tukyalina buhuth ze tukolako oba okunoonyereza kutukolako, oba oliawo abantu bawano balimu okulowooza, oba abantu balimu okulowooza betusomesa nti bantu ba mu Buganda bokka be bakola shiriki. Tukyanoonyereza era buhuth zinaatera okugguka insha Allah, olabeko ate ne ku bitundu ebirala, ate oluusi oyinza n'okulowooza nti oba ffe tuli yaddeyaddeko, ate balinga bali bubi nnyo, naye nga tolina byoli bulungi, kuba kashiriki okola kamu bwe kati emirimu gyonna negikola ki, negisaanawo. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Katugende maaso ku nsonga ya aqida nga tugamba al-inhiraf an al-aqidati sahiha, ebiremesa oba ebijja abantu ku nzikiriza entuufu, lahu asbaabu, waliwo ensonga zibasinziirako, yajibu marifatiha, tusaana tubeere nga tuzimanya. N'agamba wa ilajiha, n'okuzijjanjaba. Tetumanya bumanya ne tulekaawo, naye tujja kuyiga insha Allah n'okuzijjanjaba. Nazo mu zo twalaba ensonga luli omulundi ogwayita, ndoza twalabako ensonga nga 3. Olwaleero insha Allah tugenda kwongereza kwezi 3, naye tugenda kusooka kukolamu omuraaja akatono. Ne bwe tunaba tukomye kwezi 3 era tujja kuba tetukoze zambi, kubanga kijja kuyamba oyo atabaddeewo oba gwe tubadde tutatambula naye asobole okuziraba naye, oba ate abaddewo ajja kusobola okwongera okuzinyweza. Tuba tetulina loosi gye tukoze, naye nga ffe kkubo tuli mu lya murajaa okusomera ddala. Tuyinza kutandika ku nsonga ya 4 insha Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba omuwandiisi w'ekitabo aljahalu bil aqidati sahiha, ekireetera abantu okubeera nga tebali mu nzikiriza ntuufu, nga ate bagamba la ilaha illallah, nga n'okusaala basaala, nga n'okusiiba basiiba, bwe butamanya nzikiriza ntuufu. Enzikiriza entuufu tebagimanyi, kibaleetera okubeera nga era tebasobola kukola practice oba kussa mu nkola nzikiriza ntuufu kuba tebagimanyi. Bisababi al-i'raadi, ng'ensonga ereetera ekyo okubeera nga abantu bamanya aqida ntuufu, kukuba mabega oba kwesulubabba anitaallimiha, okugisomesa. Bwetutyo bwe twagamba mu darasa yaffe ey'olwokubiri akawungeezeera. Abantu oba abawalimu, kaŋŋambe bawalimu nga beesulubabba oba bateekayo ebirowoozo bitono, anitaallimiha, okusomesa aqida entuufu. Naawe wennyini oyinza okuba omujulizi ng'emisomo mingi gy'osoma naye ng'egya aqida gyakekwa. Wa taalimiha, ate n'abagisoma okubeera nga tebakyateekayo birowoozo. Ate tuli mulembe omuzibu omubi, ekyo nja kyogera bwe ntyo, ng'abantu bonna bafuuse bawalimu, era
ebiseera ebisinga babeera mu gerageranya ti naye ono ate agenda tugamba ki ate nga nze nasomye ku gundi nga yerabidde nti oba oliawo oli byeyasomeseza byabadde birala sinakwerabira butamanya ti byeyasomeseza byabadde birala ate ne bino biki birala naganzi bwe mpuliriza sekagundi siddayo kuwuliriza mulala bannanga ako kamogo eri talibul ilm omuntu ayagala okubaako kyategera ku ddiini ye kabeera kamogo naye agambye nti ensonga ereeta ekyo abantu obutamanya akida ntuufu bebawalimu okubeera nga tebagisomesezza nnyo wa taalimiha ate n'abagisoma bennyini ne batagiwa mwaganya au qillati lihtimami walinaya oba okugiwa obudde obutono oba okubeera nga tebateekayo ebirowoozo bimala era n'okugiragajjalira wa inayati biha hatta yanshaa jail la yarifu tilka laqida nekituuka ekiseera ngaomulembe gwe tulimu abantu aqida eyo entuufu tebagimanyi ate naffe tuli banafu nnyo ogenda n'otooza omuntu shahada bw'otooza omuntu shahada bwe nolowooza nti ekiddakaawo kubeera nga ojjayo yasalu nayiga okusoma ajja kusobola okuyiga okusoma naye nga tamanyi aqida ntuufu nga aqida entuufu tagimanyi naye nga okusoma amanyi era emabega kuwali lwakuba mmwe mwali omukutu ogwo tegumwagwetabaamu nali naggulawo omukutu nga nkyayina esimu ya whatsapp nga tenaba kwononeka nali naggulawo omukutu nga gulimu ekigambo ekigamba nti abasiraamu abapya nalabanga engeri abantu gye basoma ennyo nga abasiraamu bano abapya balekeddwa emabega naye tetwasoma kirala twasomanga aqida essola tetwagisomaako okusiba tetwakusomaako twasomanga aqida ngaekitusomesa aqida olwokubanga abasiraamu bano abapya betaaga okunywezebwa naye byeyasaasira allah ne bafuna ku misomo egyo basiraamu abapya baalimu batono abataali basiraamu bapya waliwo omusiraamu ali bomba eyo naga nti kitegeeza ffenna tuli basiraamu bapya kubanga byetusoma bwogamba nti byabasiraamu bapya kiba kyewuunyisa naye insha allahu tabaraka wataala muyinza okunsabirako eri allah subhanahu wataala essimu eyo bwenabangizizaawo oba oliawo mwenna wadde temuli basiraamu bapya muneyunga ku mukutu ogwo oba oliawo ne mutegeeza abasiraamu abapya bwe kibanga mmwe tekibakoledde nnyo wallahu alamu naye ngaekireeta ekyo tugambye nti kuwaayo obudde butono nekituuka ekiseera abantu b'omulembe guno la yarifu tilka laqida nga aqida entuufu tebagimanyi wala yarifu ma yukhalifuha era nga tebamanyi nsobi ziri mu aqida ntuufu makulu amalala goyinza okuwa ngaera tebamanyi abantu b'omulembe guno tebamanyi ma yukhalifuha ebyo ebyawukana ku aqida entuufu ebisobola gyonoona wayudaddiha era n'ekyenyume nga tebakitegedde yani shiriki fayatakidu lhaqa batila abantu batuuka n'okulowooza nti ebigambo ebyamazima ebibagambibwa nti ate bwe bwononefu natuuka eyo ewaabwe naga nti ye temuwulirangako ngaeriyo abantu abalina endowooza nti ebyo byabatabuliigi ebyo byabasiraamu nga tategedde nti ayasooka okubeera omutabuliigi lwakuba abantu bo bakitegeera bubi omutabuliigi wano mu umma yaffe yasooka yali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam era nolwe bwe batugirizanga edda nga tukyali bato ti arsala anbiya dhawul fatana bisidiki wa tablighi wal amana twabisomeranga ndoza mu kyakubiri kyakusatu ti allah subhanahu wa ta'ala yasindikanga bannabbi arsala anbiya dhawul fatana allah yasindikanga bannabbi abalina amagezi ag'ekika ekyawaggulu naye basindikanga nansonga zino wammanga bisidikin nga basindika kutuusa mazima namazima nga basindika namazima wa tablighi nyinza okivuna nti nabutabuliigi bwetuba tukozedde luganda luwarabu ti nabutabuliigi yabasindikanga kutuusa butabuliigi kale katugize mu luganda ddala wa tablighi nakutuusa ebigambo bya allah subhanahu wa ta'ala wala amana n'obwesigwa bye byebatumiranga bannabbi okusinziira ku byebatusomesanga si aya quran si ahadith n'ebigambo byabamanyi bwe bati bwe balaba bo simanyi gwe bwolaba oba waliwo kyebateekamu ngaolaba kyandivuddemu
agambye nti omulembe guno gutuuse ng'abantu bamanya akida ntuufu ne batuuka okulowooza oba okukakasa nti alhaqa batila nti amazima ate bwe bwononefu walibatila haqa abali bakakasiza ddala ebyo bwononefu nti ate ge mazima oli nafaayo nafunvubira nagaffe kino kyekyobusiraamu nolwekyo ensonga eyo eva ku nsonga zetulabye waggulu aljahal bilaqidati sahiha ensonga eyokubiri era gyetwalaba ataassubu lima alaihi laba walajdad watamassuku bihi ataassubu kitegeeza okulemera ku nsonga kwegamba okulemera kwebyo bakitaabwe bebalinga bakola wala ajdad ne bajjajja nga yensonga kwe balemedde ekyo nakyo kireetera abantu obutamanya akida ntuufu kubanga bwalemera ku kyoli kitegeeza akida entuufu agibisse era ne bannabbi bonna Allah tabaraka wataala byeyasindikanga bwe basomesanga akida entuufu ng'abantu bagamba nti ate ozze kutujja ku byajjajjaffe nga balabira ddala nti oyo mukyamu abantu abatategeera naye aga nti watamassuku bihi n'okubyenywezaako ddala muntu n'abikwatirako n'alemeraku wa inkana batila ne bwe bibeera bikyamu wano ekisinga otumenya wano gyemikolo egikolebwa ebintu ebiteekebwawo ne bikolebwa naye nga byawukana n'aqiida abantu bwe babeera babagambye nti byawukana n'aqiida akujuliza bedda nga babikolanga ayinza n'okugirayo naga nti gosi wali osinga bundi okumanya nga yali mumanyi naye Allah ayina engeri gyakyanukulamu ekigambo ekyo tugenda kukiraba insha Allah aga ne bwe gabeera nga byaboononefu watariku ma yukhalifuhu abantu baviira ddala ku ebyo ebyawukana ku ebyo basangako bajjajjaabwe wa inkana haqa ne bibeera byamazima ne babireka ne bibeera nga bye byamazima oyo abeera abaawukanyeeko bagandira ddala okumugoberera kama qala Allahu taala nga Allah subhanahu wa taala bwe yatutegeeza ku nsonga eyo naga nti wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah abantu babeera bagambiddwa nti mugoberere ma anzala Allah ebyo Allah biyassa qalu nga bagamba bali nattabi'u ma alfaina alaihi abaana fe tugoberere ebyo byetwasangako bakitaffe Allah agamba nti awalau kana abauhum la yaqiluna shay'a wala yahtadun ne babeera bakitaabwe balinga tebategeera amakulu ng'ensonga eyo tebagitegedde nga kyekyabakoze ekyo wala yahtadun wadde nga Allah teyabaa bulungamu ku nsonga eyo era ntera okubagamba baganda bange nti oyinza okwesiba ku bakulembera ensonga ze bakola naye nga by then bazikola bo mu butamanya era nga Allah tabaraka wa taala abataddeko ekisonyiwo ate gwe ngaokumanya kuzze naye gwe nosigala oga nti nkyakola byabali abange tulina kukola bya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam so si bakadde baffe baali bakola bwe kisangibwa nga omukadde we yakikolanga ngaomubaka yakikola tokikola lwakuba mukadde we yakikola kikole lwakuba omubaka sallallahu alaihi wasallama yakisomesa ensonga ezo tusaana tuziteke sijjagazibwa nnyo nga kulwokubyo twagazibwa ku nsonga eyo kwebyokulabirako twabireeta naye ayataaliwo aba amaze okujja ku mulamwa ensonga eyokusatu gyensuubira oba gye twakomako egamba nti attakalidu le ama engoberera ey'ekizibe ky'amaaso oli nga agoberera nga muzibe kuga kyebakoze ya asabusa mu nkola era ndooza ku musomo gwe twagamba nti olwaliro lwa mubutadiina oba bamubutadiun tebaliiwo olayinza ogamba ye tiwali bannabida kati kyogere nga bwe tugamba waliwo tulinawo bamukalladun abagoberera bannabida bye bakola ki bye bateekawo bye bayitibwa bamukalladun abagoberera ebyo bannabida bye bakola ki bye bateekawo wabula ate era okkirizibwa oyo agoberera bali bye bateekawo ate nayo muyita munnabida naye nga aslan si aba yakitandika mu butadiu tuyinza okugamba atandiseewo ki ekintu naye bwogoberedde bali bye batandika obeera mukallad tuyinza okukivunula bwe tutyo agambye attakalidu l ama engoberera
ekizibe kyamaaso yani nga byagoberera ate bali be babyegunjirawo. Aga nti beakhidhi aqwala nnasi, okukwata ebigambo by'abantu fil aqidati, mu nzikiriza, min gairi marifati daliliha, ng'omuntu ebintu ebyo bikutte n'obitwala naye nga tomanyi, ng'omuntu tamanyi daliliha, bujulizi bwa nsonga eyo. Ekyokulabirako kyetuwa nti essala eno gyetulimu gyetuva okusaala erina daliilu, erina obujulizi, erina obujulizi, yensonga lwaki ogisadde. Era n'ebiseera byogisaliddemu Allah ebiseera yabikupimira, si gwe osalawo tinja kugisaala kiseera bwe kiti. Naye abantu bagoberera abantu nga tebafunye bujulizi ku nsonga. Wa marifati mada sihatiha, n'obutafaayo kunoonya butuufu bwa nsonga nga tebagifuddeeko. Oyinza okugattawaawo nti kaifiya, yesu omulimu tugulabye, kyakulabirako. Oli akugambye nti idiu llaha, musabe Allah, obujulizi buba bufunise. Naye kaifiyatul adiya, ye tumusabe tutya? Awo nawo obusiraamu buba bwakulambika. Oba tubwakulambika, eyo ensaba ojja kusaba wadde ofunye obujulizi, naye oba toyina nsaba gyosaba ojja kusanga nga ensaba yo si ntuufu, era tojja kutuuka ku ekyo, oluusi oyinza okufunirayo n'omusango kubanga tofunye kaifiya. Agambye nti kama huwa alwaqi fi lfiraqi almukhalafa, nga bwe biriwo bwe byatuukawo mu bibinja binja obwawukana ku sunna. Gamba nga abumenyi wano Mu'tazila, akabinja ako waliwo aba Mu'tazila, abashia, asufi n'abalala, bakadiyani oyinza bayita bahamadiya, abo yonna alfiraqu almukhalafa, obubinja obwayawukana ku nkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agamba ekirala, bakola ebintu ebyo atugambye nga asufiya wa gairihim n'abalala, haythu qalladu min qablihim, ensinza yaabwe bagijja mabega kuba bakulembera, min aimma, mu bakulembeze, baba bagijja mu bakulembeze addalal, ababuze, fadallu, ne babula, wanharafu anil aqidati sahih, nekibeera nga ekyo kyabajjira ddala ku aqida entuufu. Kale no munnange gwazuukuse, oyinza naye tubikola tutya ebyo bitegeera nga bwokoze kati n'otuula wansi neobeera nga oteeka ebirowoozo ku aqida entuufu, olwojja kugitegeera. Ekirala kyetwalaba ekyokuna oba twakiraba oba kipya, alghuluwu fi lawliya wasalihin, okugoberera mikwano gya Allah mu ngoberera esukka ekkomo, oba okubaagala oba okubagoberera, wasalihina n'abalongoofu, naye ngaengoberera gyobagoberedde oba enjagala gyobaagala ng'esussa ekkomo mikwano gya Allah. Ebyokulabirako, abatali basiraamu balina engeri gye babagobereramu, bagoberera no mikwano gya Allah ebyaddala. Maryam mumumanyi, muwala wa Imran, azaalibwa maama wayitibwa Hanna. Omukyalo oyo mulongoofu, Allah mututegeeza mu Qur'ani ekitiibwa, naye bamugoberera. Mu kumugoberera ne basukka ekkomo, ne batandika okumusaba ate abasabire kwani? Ku Allah subhanahu wa ta'ala. Eyebeera ngoberera yekizibu kyamaaso, aguluwu kusukka kkomo, bamwagala nnyo. Nabbi Isa alayhi salatu wassalam yayagalwa nnyo, nga mubalaba n'olwaleero bagaba bamwagala nnyo, naye bamwagala ne basukka ekkomo, era ne bamusussa wayina okukoma. Ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangi bamwagala, era nabo ne basukka ekkomo webalina okumukomya. Era olwaleero okubagamba bakitwala nga kibi, tinaye okwagala omubaka kibi, okususuta omubaka kibi. Tetugaana, si kibi, naye bye yatugamba okukola byetukola ki? Byetukola. Kuba yatugamba tumusabire, tumusaagire sallallahu alaihi wasallam, n'atuuka n'okulaga ebibonerezo singa ayogeddwako
omuntu nabeera nga takoze eki tamusaalidde. Era twagamba nti abamwagala ne basukka ekkomo batuuka n'okumuteekako ebyo byatalina nga bwe tugenda okulaba. Agamba nti warafuuhum, n'okubasitula. Mikwano gya Allah abantu babasitula, twogera nno kwabo ba ambiyaullah naye n'abalala abatali ba ambiyaullah abantu babasitula ne babasussa ekkomo. Agaye okubasitula fawqa manzilatihim, okubasussa ekikomo we bakoma, haythu ya'taqidu fihim ma la yaqdiru alayhi, ne batuuka okubakkiririzaamu ebyo bye batayinaako obusobozi, ng'abiinako obusobozi Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Ogeza min jalbi nafu'i, ng'okubanoonyaamu emigaso, wa daf'u ddurr, n'okubajjirawo ebizibu. Era mubalaba ne ku makubo nga bagamba ajja kumalira ebizibu. Wattikhadhihim wasaiti baina Allahi wa baina khalqihi, era abamu babafuula nga be bakayungirizi wakati waabwe ne wakati wa Allah subhanahu wa ta'ala. Era bagamba be batutusiza ebigambo byaffe. Hatta ekibakikolera ddala hatta yu'la al-amr ila ibadatihim min dunillah, ensonga netuuka ne bakwata bubi ensonga, ne batuuka ekiseera nga basinza abo ba awliyaullah wa salihun, nga bebasinziza min dunillah, nga Allah bamuvuddeko. wataqarrubu ilayhim bidhibahi, ne batuuka n'okusembera gye bali, makulu okuwonga gye bali, gamba ngaokusala, ne batuuka n'okusala nga basalira abo. Wanudhur, n'okweyama, waddua, n'okubasaba, wal istighatha, n'okubasaba obuyambi, wa talabul madad, n'okubasaba obuwangaazi. bwoba oyagala obuwangaazi saba ono. Era twabwe ekyokulabirako ekyennamugongo. Abanno balina bannayuganda ddala abattibwa, shaitaani nebawundira ne babumba ebibumbe. Baganda bange obutawukanirako ddala nga Allah kyagenda otugamba wano mu Quran, babumba ebibumbe ne babiteeka ennamugongo, ne bagamba nti abo bebajuliza abakola ki, abattibwa. Oba babibumba tebabasinza simanyi, naye kati olwaleero bakola ki, babasinza. Oli ayagala obugagga ng'agenda asaba obwobugagga, ayagala kino ng'agenda asaba obwobuwangazi ng'amusaba, ate nga bo balemererwa okufuuka abawangazi. Abaganda bano balina ebigambo byebagera nti bakyogera batya nti ngaasaba oluwanga obulamu akola atya, ani ayinza njogera yayinza ogituwa simanyi, amala biseera ndowooza, ngaasaba oluwanga obulamu. Oluwanga mulumanyi, bategeeza akawanga kali omufu eyafa ali awo, n'ogendayo omusaba obuki, obulamu. Aye nga ye teyasobola kuwanirira bubwe, naye nga gwe omusuubira kuwanirira bubwo, ate ye yafa edda. Ate munnange bwekiri, kubanga abantu bagenda ku ntaana ne basinza entaana. Era agamba omuwandiisi, kama hasala min qaumi nuuhi, nga bwe kyabaawo bwe kyatuukawo ku mulembe gwa nabbi Nuuhu, fi haqqi salihin, mu balongoofu, hina qaalu, abantu batuuka n'okugamba la tadharunna alihatakum, temuva mu bakatonda bammwe, temuleka bakatonda bammwe, wala tadharunna wadda, temuleka katonda wadda, wala suwaa, ne katonda suwaa, wa yaguutha ne yaguutha, wa yauqa ne yauqa, wa nasra ne katonda nasra. Ago masanamu, manya gaki ga masanamu bonoogenda mu tafsiri, naye bonoogendako munda ate bajja kutegeeza nti asilan tegaali manya g'amasanamu, wabula manya g'abalongoofu, manya g'abalongoofu abasinza Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumusinza, ne babaagala nnyo. Bwe baafa ne bakola ki, ne babasinza, olwo ne gafuuka amasanamu. Nga kabuli ya kitaawo, kabuli kitaawo ayinza okuba yali mulongoofu yalimu, naye bw'ogendayo n'otandika okumusaba okuwonga gyali, oba osaba sanamu. Wallahu alam. Ensonga ey'okutaano, al-ghafla, obugayaavu. Ensonga oba twakoma kummeka? Kati ndowooza tetujja kubala, katugende bugenzi mu maaso insha Allah. Al-ghafla, obugayaavu, tubadde tukutte obudde kusinziira ku bwe twatandise. Al-ghafla,
obugayaavu nno butuliridde ebintu bingi ne wano tuli mu aqida olwaleero. Alghafula obugayaavu an tadabburi ayati llahi, okwetegereza n'eriiso eryokwetegereza okunoonya. Kubanga bwetwali nga tukyali baana bato batusomesanga engeri gyetutegeeramu Allah tabaraka wa taala, naye nga tumugamba tutegeera Allah subhanahu wa taala nakwetegereza ebyo byeyatonda. bwogenda obyetegereza ennyo nomanya anna laha mujida, bwe bati batusomesanga tiwamala obyetegereza ennyo ovaayo ne conclusion egamba nti anna laha mujida, ebyo byendabyo ebyo waliwo eyabiteekawo, waliwo eyabitandikawo. ne bwoba wetegereza akantu katono nga Allah akuwadde n'otunuulira butunuuliza enswera, osobola okukakasa nti anna laha mujida. naye agambye nti alghafula an tadabburi ayati llahi, obugayaavu mu bantu obuteekenneenya obuteetegereza bubonero bwa Allah alkauniya obulabwako. n'otunula n'ogamba nti man rafaa sama, ani yawanika eggulu eyo n'alisitwa nerigenda eyo waggulu. onoogenda okwetegereza Allah baba akuwadde tadabburu, onoogenda okulaba nga teri muntu asobola ddiwanikayo. newetegereza noga nti naye embuzi eno yange naye yajja eti ebeerewo nga sigirinaako buyinza bwefe eba efudde, ne bwenkola ebintu eba efudde, yeyo siwala. gwe wennyini abaana bo boolina nga afudde, gwe wennyini gwosala amagezi immediately omuziisa otya, gwobadde oyagala ennyo. ebyo ze ayatullahi alkauniya, obubonero bwa Allah obulabirwako ddala. atadabburu okwetegereza ayatullahi ibada, okwetegereza obubonero bwa Allah, ebitonde bya Allah, ebyamagero bya Allah n'obyetegereza ate ibada, obeera osinza Allah subhanahu wa ta'ala. okujjako nga wetegereza kujjamu migaso mulala, naye bwewetegereza kutegereramu Allah ddala ogwonoonya eba ibada. ibadatu tafakkur, ibada y'okufumintiriza nayo ibada. era bannatawhidi batuuka n'okugamba ti ibadatu tafakkuri, ibada y'okufumintiriza ate nene okusinga ibada endala. gamba ng'ey'okusaala, ibadatu tafakkuri, ibada y'okufumintiriza nene ate okusinga neyeswala. kuba ojja mu swala nga wamaliza ibadatu tafakkuri, wafumintiriza ayatullah, obubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala alkauniya obulabwako, eswala eno ejja kuba yankizo. ojja gisala, tojja gisaala ngaoli atakoze tadabbur, kubanga atafakkuru an ayatillah min al aqida kyo kiri mu nzikiriza. saba Allah tuwe okubyawula. ekyokubiri wa ayatullahi alquraniya, era obugayaavu mu kwetegereza obubonero bwa Allah bwe yayogerako mu Qur'ani. obubonero bungi Allah bwaba yayogerako mu Qur'ani, waliwo ne bwatayogerako nga gwe wenyini gwokalaba n'otunuulira emirembe bwe gizikyuka min ayatillahi, bubonero bwa Allah. emirembe gijja gikyuka min ayatillahi, yate tumanyi nti yakirayira nti wal asr, mirembe gijja gikyuka. okimanyi bulungi timwebyo nabbi sallallahu alaihi wasallam byaliko alanze, yalanga essimu eyo gyokutte. Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaliko agiranze nti ejja kujja, kuba waliwo yayogera mu makulu ga hadith nti ekiseera kijja kutuuka omuntu atambule nga ali safaari ali wala, asigale nga ayogeranya ne baleseeka. basahaba kyabayitirirako, naye olwokuba bo balinga bagamba sadaka Rasulullah, talinayo kyalimbye, bakakasanga. naye ngo atali mukkiriza abuusabuusa aga nti kati gwe olwaleero ekyo tekyasobola, si mawulire gyoli okubeera nga osobola n'okwogera ne guwaleseeka, ne bwabanga aliruddawa. era nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera nti omuntu ajja kukozesa engatto ye ayogere n'abali eka. naye ekyo minal balagha yali kyategeeza ngatto yenyini nti yejja okukola ki, yejja okukola. naye minal balagha
yategeeza nti waliwo omuntu kyajja okukozesa asobole okwogera kireme okulowoozesa omuntu nti oba ajja kubanga aleekaana nnyo abeeri basobole okuwulira. Ekirala, bw'ogenda okwetegereza embeera etambula olwaleero, Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam byeyatuyigiriza nti bijja kubaawo, ogenda olaba kimu ku kimu, so nga ebingi bikyakola ki bikyajja. Atadabburu alghafla, obugayaavu, anitadabburi, obutafumiitiriza ayati llahi, bubonero bwa Allah alkauniya, obulabwako, wa ayati llahi, n'obubonero bwa Allah alquraniya, Allah bwe yateeka mu Quran. Oyinza okukituusa amakulu n'ogamba obuteetegereza mateeka ga Allah agali mu Quran oba aya za Allah, nakyo kisigala nga kituufu. Wal-imbihar mu'tiyati al-hadira al-madiya, n'okubeera nga ebirowoozo byaffe byawuguka ne tulowooza nti ebyo ebibeera biweereddwa omuntu oba ebigabiddwa al-hadira, ebirabwako oba ebiriwo, al-madiya, ebikwatibwako oba dhatiya, eyinza okivunula bwotyo. Omuntu n'alowooza nti kubeera kutetenkanya kwe, ekyo kijja lwaki? Al-ghafla an tadabburi, kiva ku bugayaavu, obuteetegereza oba obuteekenneenya ayati llahi, bubonero bwa Allah alkauniya, obukwatwako oba obubala bwako, wa ayati llahi, n'obubonero bwa Allah alquraniya, obwo bweyatunyumiza mu Qur'ani bwe yatutegeeza. Nekituuka kulowoozesa abantu nti byonna ebibeera biweereddwa ebigabo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebiriwo kati buli omu byalaba. Oli ayinza okuba Allah yamuwadde makaage nga gayina, oli n'amuwa mmotoka, oli n'amuwa baana, oli n'amuwa, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala waliwo yabyogerako yagamba wa kullan numiddu haulai wa haula, banombawa na banombawa, yaani nti abakkiriza abawa n'abatali bakkiriza abakola ki? Abawa. Ndozera obujulizi obulina nti waliwo gwomanyi nga simukkiriza naye ng'ayina, aye n'olimanyi n'omukkiriza ng'ayina, ate omanyiyo omukkiriza nga talina, n'omanyayo ali mukkiriza nga naye talina. Dhalikum Allahu rabbukum, oye Allah. N'agamba nti abantu batuuka okulowooza ebyo ebigabwa ebirabwako, ne batuuka okulowooza nti annaha min quduri lbashari wahdahu, nti obusobozi bwa muntu biri mu busobozi bwa muntu, ebintu ebyo okubeera nga bituukawo. Gweokubeera nga oyina emmotoka, oyinza okulowooza busobozi bwo kukolako okwo nnyo kyekikutuusiza ku ekyo. Oyinza okulowooza nti gweokuweerera abaana bo mu ssomero nobamalya school fees ku first day ng'olowooza nti busobozi bwo kuba wakoze nnyo. Abadan. Owaqiida era n'okireeta bwotyo, wali wano mu maaso wagenda okutwala. Gweokulowooza mu mbeera yonna ne bwe siimenye, naye gweokulowooza nti abaana bo kubanga bali ekyemisana n'ekyeggulo, nti busobozi bwo kukolako okwo nnyo, si kunafuyiza nti tokola okola, naye si kyekireeta ebyo. Waliyo nkukakasa abakusinga okukola nga basiiba njala, ne wabaayo gwe boosinga okukola nga bye balina toli bifuna. Dhalikum Allahu rabbukum wa kullan numiddu haula wa haula. Agamba nti abantu batuuka okulowooza nti ebyo bya muntu butetenkanya bwe. Faswaru yu'azzimuna albashar, abantu batuuka ekiseera ne batandika okugulumiza omuntu olw'okuba ayina kino nakiri, ne batandika okumugulumiza. Ebyogerwako ndooza nammwe mubiraba. Kati nze njagala kuba kyakulabirako. Wayinza okugwa wano enjege, ne wagwa enjege mu kitundu oba mbuyaga kikuŋŋunta, n'ajjawo ebintu byonna, amayumba ne gagwa. Ekigambo nze byensinga okuwulira bye batulaga ku mawulire, tusaba gavumenti etuyambe. Suulyamu na birala. Pulezidenti Museveni tusaba otuyambe. Maama Fiina, Allahu akbar. Olw'okuba abantu batuuka ne bagulumiza muntu, kizibu nnyo
nze sitera kubiwulira nga baga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaasa embeera eno. Ate no munnange ne bwotogambe bali ate abakozesa gobeera ogambye yabakozesa tebekozesa Allah asobola obakozesa. Wetulaba bakozesa egindi enguudo zaayo ne bazizimba, tulaba bakozesa egindi yali abeetaavu ne babawa. Abange tuddeyo tutegere Allah subhanahu wa ta'ala aqidatu sahiha. Allah bwe tuba tusaba tuteekewo asbab, ensonga. Bw'oteekawo ensonga ng'osabye Allah subhanahu wa ta'ala, teekawo kyotaddewo kuba obusiraamu bwe butuyigiriza. Si kusaba Allah omwesigamidde ng'oli waka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba law annakum tatawakkaluna ala Allah, singa ddala kituufu nga mwali mwesigamira Allah haqqa tawakkulihi, obutuufu bw'okumwesigamira, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, yandibagabiridde nga bwagabirira akanyonyi. Tagadu khimasa, bukeera ku makya nga akanyonyi kisakiro kyereere. Wataruha bitana, bugenda okuwungeera ng'ekisakiro kijjudde kakkusi. Neffe sheekhe yali atusomesa dda hadithi eyo, yatubuuza kibuuzo, mwali mulabyeyo akanyonyi mukkiriza nti akanyonyi kesigamira Allah nti ye kalina ennimiro nti tekalina, kalima nti nedda, ffe twalya nti mu byalo tumanyi byakulima. N'atubuuza mwali mulabyeyo akanyonyi akasigala mu kisu nekasigala mu kisu nekakkuta nti nabwe kityo omusiraamu ateekawo sababu eyo gyotaddewo, tolowooza nti maanyigo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala. Agambye nti abantu batuuka ekiseera ne bagulumiza abantu ababeera balina Allah beyagabidde. Wayudhifuuna hadhihi almu'tiyati, ne babateekako ne batuuka okulowooza nti ebyo ebigabwa kugaba byataddeko nti bye babyekoledde bye babyetuusizzaako. Ila majhudihi, ne balowooza nti okubaawo kwabyo bo bantu abo. Wakhtira'uhu wahdahu, ne balowooleza ddala nti ebintu ebyo tebisobola naddala kubeerawo, abo bokka be basobodde okubeera nga babituusizzaawo. Kama qala Qarun, awenjagadde kama qala Qarun, nga Qaruna bwe yatuuka okugamba min qablu, emabega eri juzi, nga nabbi Musa alayhi salatu wassalam waali bamugambako ebigambo byali bingi. Bwe bamugamba ebigambo asaddaake aweeyo emaali, yayogera ebigambo bino ebisangibwa, tugenda kuleetako bitono, ebisangibwa mu surati al-Qasas aya ey'78. Qaruna yagamba innama utituhu ala ilmin indi, bino byemunvunaana byampe oba nabikola na magezi gange, magezi gennina kutetenkanya kwange. Qaruna ye bwe yalowooza. Era abantu abangi basiraamu si basiraamu baatuka ne balaja ne baga nti kale singa naffe tuweereddwa mithila ma utiya Qaruna, ebyo Qaruna byaweebwa. Innahu, mazima ddala Qaruna dhu hadhin azim, ayina omugabo munene, yesiimye. Waqala alladhina utul ilma, Allah agamba abaali abawalimu mu kiseera ekyo abalina ilimi ne babaanukula mangu ne baga nti wailakum, mulabye thawabullahi, empeera za Allah, ebirungi byabawo ku mmwe bye mukola, khairu, byebisinga obulungi okusinga biri bye mwegomba. Nolwekyo okwegomba tekigaana, naye okwegomba okwo nga tekusukka ate kulowooza nti oli lwakuba. Wallahu alam. Qaruna bw'atyo bwe yagamba. Nolwekyo bwe bw'olowoozanga nti okubeerawo okwo obulungi, ebyo byolina nti lwakuba kukolakwo oba omaze okubula. Wabula kino tekireeta bunafu nti ate tuleke okukola, kubanga hadithi eri gye tulabye nayo tugitegedde nti tosigalawo okolaki woli, teekawo sababu, teekawo ensonga. Kyekiringa imaamu atera okugamba wano nti bannange engatto zammwe muzikuume. Era waliwo omuzikiti ogumu oli yateeka eri ne mugamba wa engatto ozirese wano nga nnungi bulala nti Allah yakuuma. Qillatul ilm, buba butakola ki, butamanya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam sahaba amugamba ku mbalaasi ye, ninekanjireki wano, Allah ajja gikumanya gisanga, naga soko ogisiboka kasente enywedde gisiboka kasente ekoze eki enywedde, thumma tatawakkalu ala Allah, oluvannyuma weesigamira Allah subhanahu wa ta'ala.
nolwekyo amakufulu mugoberere ku nyumba musibirewo ddala thumma tatawakkalu oluvanyuma mukole eki mwesigamire Allah subhanahu wa ta'ala ne mukubo ng'otambula nga bwe tumanya embeera ennaku zino nzibu nnyo gw'otambula naye maaso yatakutte ejjinja lya minzaani gwolowooza mutambula naye edda nga bwolengera omuntu oyagala oyanguwa omukole ki omutuuke mutambule mwenna naye kati olwaliro ate omala kukola ki omulaba akutta akaveera ogamba atwala chapati waka zeziri olwo kumbe mulimu guki gubulooka nolwekyo embeera eyo tekigaana kwekengera kutambula ngaokola ki ate tewesigamira kwekengerako oba ntegereka baganda bange okwekengerako okwo si kyekikulu ate wabula tawakkul kwesigamirani Allah subhanahu wa ta'ala naye nga ate otambula okola ki wekengera wallahu alam agamba nti kama yaqulu linsan ayinza okuba ategeeza nze oba ggwe ti n'omuntu owa bulijjo agamba olwakadde tusomako katono aya 50 oyinza ojengera n'ogyetegereza surat Fussilat mwe muli ekigambo ekigamba nti haza li omuntu bw'afuna kyafunye ye nga akyefunza agamba kino kyange ate nga Allah ayina walala we yayogera yagamba nti almaalu maali emaali yonna gye muyina yaani yange ishtaru jannati kati mugule jana yange bimaali nga mukozesa emaali yange Allah bwagamba mu hadithi al-Qudus ne mu ayati weziri nga Allah tabaraka wa taala atendereza abakkiriza n'abatendereza singa babeera bafunye emaali kikye bazaako okukola era yagamba nti abo abakkiriza bwe bafunye emaali nga bakimanyi nti haqqu ma'lum emaali eyo gyabafunye haqqu ma'lum mulimu ebbanja erikola ki erimanyiddwa emaali eyo gyofunye Allah agambye nti mulimu haqqu ma'lum ebbanja erimanyiddwa lisail kwaba abasaba wal mahrum n'abatasaba al mahrum yoyo omwetaavu naye nga tayolesezza buki bwetaavu bwe kyakulabirako sigambye nti kyekituufu oyinza okulaba imaamu waffe wano ayambadde bulungi gwe nolowooza ali buki ali bulungi ate Allah ilawe yabatenderako awalala naga la yasaluna nasa ilhafa abo maharumu abo la yasaluna nasa ilhafa tebasabiriza bantu era Allah bwamukuta ebisoyo gwosoosoowazanga batunatunulya sail al mahrum kale omuntu ategedde Allah bwafuna emaali tagamba hadha li ene maali yani yange wabula amanya nti ye n'abalala sharing n'amanya baneiba bayinako omugabo kuno ntero kiddinganya lunye nakidoza kyekiseera ekituufu waliwo abantu abamu ng'olwalira abaana babe balina kuba ku masomero naye nga tebannagenda lwaki tebannagenda babateera kusacula mwana wa P7 mwana wa senior 4 ateekwa kudda ndoza batandise abasinga wa 16 naye nga tebaliwo naye tamanyira wali mukolaki lwali muzaayo ng'oluusi ekimusibye ate ebitabo tannakola ki tannabigula nga ate naawe okimanyi al mahrum oyo mahrum mukole ekimuyambe era ntera okugamba nti gwoba oyamba mulirwana oyo musiraamu si musiraamu mukole ki muyambe yenjigiriza y'obusiraamu eyo musiraamu si muki si musiraamu mukole ki muyambe wallahu alam yaate olaba bagambye omusiraamu n'atali musiraamu muyambe naye ati bwegutuukira ddala kuwo ddala yennyini omulirako n'oluganda ate musiraamu ndoozaawo okutuka n'ejjembe n'agamba nga tumaliriza era omuntu agamba wantayogera ku Karuuna agamba mu surati Zumar aya 49 kyenva nkootingira aya ezo nze zisomako bitono naye gwe bw'otuuka ali osobola okugaziya mu yo n'agamba nti innama utituhu ala ilimi omuntu agamba nti naye nze bino nabifuna lw'amagezi gange kati ng'olwali lwe tusuubula oyinza okuba edduuka lyo nga buli kaseera abantu abagula ate be basimba layini oba ebyo mubiraba baganda bange abagula nga bali bafumbekedde awo kituusa n'abali mu dduuka oluusi ne baba n'enjogera embi olw'okuba bano bajjudde awo baagala kugula bintu gwe noga nti oyo ayogera obi sijja kudda ate ng'omulala akola ki woovudde waakola ki wadda nebeerayo ng'agamba nti ennaku 3 yadde alamuza simukola ki abo bonna baamagezi
balina amagezi buli omu yateekawo sababu naye olabye nti ateekateekawo bifune ye Allah subhanahu wataala. agamba omuwandiisi w'ekitabu walamu yatafakkaru, abantu balimu okufumintiriza, wayanzuru era ne batunula fi uzmati mawujida hadhihi lkainat, balemererwa okufumintiriza n'okutunulira ddala n'entunula ey'okwegendereza omuntu eyatandikawo ebintu byonna olw'aqiida enkyamu. nga bwe tulaba aqiida enkyamu erowoozesa omuntu obutafumintiriza, yamuwa mmotoka ate n'afumintiriza n'alowooza kugisibaga, n'atafumintiriza ani yamuwadde makaago gaalimu n'alowooza kusalira kasolya anti afunye obusobozi obuzimba ennyumba, n'atafumintiriza ani yamuwa mwana oyo gwazadde ye n'alowooza kukwata kalira genda katwalira majinni. bonna bolaba bakwata obulya babaana obutwala ne babutereka, baba buterekedde majinni shayatin. n'atafumintiriza ku Allah yamuwadde mwana oyo ate n'ajjako kalira n'akatwalira ejjinni. insha allahu tabaraka wataala lumu ndibasomerako kwa ayati eziraga ensonga eyo, kubanga abantu bagenda kubuuzibwa yaumul qiyama, tuligireeta mu details. abantu bagenda kuyizibwa, malayika zezigenda okubuuzibwa nti abo babadde nga basinza mmwe, haulai kanu yabudu wallahu alam. naye almuhimu malayika zigenda kubuuzibwa, era malayika zigenda kwegaana nti abantu bano babadde nga tebasinza ffe, kanu yabuduna lijinna, babadde nga basinza majinni, aktharuhum bihi muminun, abasinga obungi gwe badde bakkiririzaamu. olabye kukwata akalira k'omwana n'okajja ku mwana oyo azaaliddwa kakutuseeko n'ogenda okatereka, oba okaterekedde ejjinni, oba omaze okwawukana kwa aqiida entuufu. wallahu alam. n'ebirala ebifaananako ngaebyo manye akadde engeri gye twakatandiseemu bwe tutyo kalabika katambudde, naye omusomo gwaffe tusomye ensonga 5 insha allahu tabaraka wataala. allah baana batuwadde obusobozi n'obuwangazi, tujja kwongerako ensonga 2 zetusigazaayo okumaliriza omutwe ogwo ogugamba al inhirafu an la aqidati sahiha, ekijja abantu ekiremesa abantu ne bava ku aqiida entuufu. wallahu tabaraka wataala alam. seekagamba mumaleyo, naye tujja kubeera nga tuwumbawumbiraawo. abamu bayinza okubeera nga ensonga siwe bagitutte. wallahu tabaraka wataala alam. sijja kusinga nyaawo, naye tufeeyo nnyo baganda bange, tuyiga akiida entuufu. bwetunaa tetuyiza akiida ntuufu tujja kusaala, tujja kusiiba, tujja kukola hijja, naye tuli bamuliro. okujjako nga twerwanyeeko netutegeera aqiida enki entuufu, era nokkiriza n'otuulangawo n'otegeera aqiida entuufu, n'olumba ojja duvaako, tojja kuddamu kulwabyo, kubanga lukontana n'aqiida enki entuufu n'ebirala ebifaananako ng'ebyo. rabbana taqabbal minna innaka anta samiu alalim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله علمنا، يا الله ارزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا جميعا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظنا جميعا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظنا من كل ضر، اللهم احفظنا من كل سوء نعلم وما لا نعلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظنا من الامراض، اللهم احفظنا من الامراض كله خصوصا الطاعون برحمتك يا ارحم الراحمين. وارزقنا بحلالك عن حرامك برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.